Ochagadde ki baby? Chiwe koko. Kiss to love. Chiwe pek. Aye, this is so lovely. Ababadde balaba eddiiro, ababadde bali aluusi mulimu ka dining, byamaze ne bigwa wansi, wewe wano bati bufaananyi. Agonna madala naye sigundi yewedde. Ala ne ntwagireseewo. Bakubye gundi. Bakubye akatimba konna kakawedde. Tetwagala mbeera. Oyina sigala ku mulamwa, pavers, mulamwa. Gwe songa mbeera malirize ennyumba yo otandike chikonde ku chikondo naye kati essaawa eno focus yonna. Omanye ekivumo ky'ovuma omuntu seminti mutayimbwa ndabirwamu kati kanene wamanyire okunywa katunda oleme kwena kuwaza nnyo. Bambi nabo abaliyo yabagamba ono siwange siwaffe mukwano muwongerere ddala. Mbu wapangisiza ennyumba kwokolera video. Katugipange nawe gipangise mama shadde. Manange nze naye njagala kulaba baby yasabe kiddo bamwita Mariam ate afaanana ne dota wange erinnya. Yes kati tumuletedde kino ki baby naye akajiiko katubuze. Banange Maria mwabasigadde sibalabye owa kibebi aluwa banange aluwa kibebi tukirese Maria my angel. Hello Maria come baby. Maria Sense okubalaba. Ogwe soko tuleke. Soko Soke Soko twagala Maria nonya Maria. Twagala Maria baby. Maria. Where are you? Oh, see what I've got for you. This is for you. Thank you. Ochagadde ki baby? Chiwe koko. Kiss to love. Chiwe pek. Aye, this is so lovely. Maria, baby uya agambye I love you. Omulina baby bwati. Nina endala naye ya brown. Ya brown. Kati ono wakala ki? Red. Omwagala oba muzeeyo. Mwagala. Omwagala nnyo. Obadde okola ki? Nade ni mkulya mmere. Gendo lete mmere yo ndabe. Tulire wano gendo lete mmere yo. Gendo lete mmere oline ki baby. Maria gendo lete mmere yo nze kankwateko baby wo. Gendo lete bamukwata. Maria baby wo mulese. Nkwa baby wo gene naye. What? Kati gendo lete mmere nze njaga kulya ku mmere gyo badde olyako. Obadde omazeewo. Jangu leta tulire wano tumaleo. Leta tulire wano ne baby. Yangu waye. So bannange ntuuse wano ne mama Shadia tugezaako kulabanga embeera yonna ebeera sauti. Gwalindako okujja bisambi. Tetukyali nnyo ku Maria. Yensonga kubanga Maria bantu bagambye Maria ebintu byasabye byangu nnyo. Maria ja naye tetufunye kajiiko na sowani. Yagamba agayira ka kajiiko era bannanga aleta ddole endala. Maria takonda ko ddole. Naye baby naye yino nkulya ate Maria baby to ogenda ziwa baby chimata ogenda jigulira ki buuchi. What do you think? Obe yagala KFC milk kati ne sente za milk cans cool. You welcome. Kati ezo za milk Harriet aliwa. Harriet aliwa. Soko omuyite. Bannange. Bana Harriet naye aluddeyo nnyo. So ladies and gentlemen, tutuuse wano ewa bisambi bitereka and mama Shadia yayagadde okujja atuukewo nga bwe twagamba ku live and of course akikoze bulungi atuuse twagala obalaga last time. Oh, beautiful. How are you? Fine. Ogamba otya? Oli bulungi. Oli bulungi Harriet? Pozi wansaba ki? Nasaba simu na chocolate.
kati ndabika ndeeseeko kimu jani tulabe kyendese jani ndabe kyenkulete mami Shadi yali agambye nti kiri ali kyewasaba ekinene kintu kyambuze nange neŋŋamba nti kale ekijja kyekijja kubanga nzimali kansooke nkukebereremu kubanga Maria ani Thank you. You're welcome. Kati pitira mama. Pitira mama. Bisambi bitereka. Nayo mayinze mbadde ngamba bisambi bisilikirwa. Uli bambi mkazi watwa James Sinde kimama. Bana. Ani? Bushira je. Bushira. Bagambye wano opangisawo bupangisa. Bushira. Jangu. Banange mami. Sweetheart. Panenga nsanyisa okulaba ddali. Omanyi nyina omusaba yangambye enkubenga ntuse wa bisambi bisirikirwa yabaddani. Kati no nganze ngamba bisambi biterekerwa. Ngamba nga tetumumanyi. Ngase nyadiyogera bu. Kimama, kyekyo kimama kyakubambi. Yenze munnange. Wano sipangisa waka. Ka story waka. Olutalo omanyi otalo lube waka. Tulwana mpula ne tunagula pave muje tuteekawo. Jango buze tuba tujimanze. Panenga tusenso okulaba sweet. Hi love. Balo nabana betagamu out. Betaga out neyo mukulinga mama abwe taliiko. Ate mama tumutwalawa. Nga bisambi taliiko. I pick the girls, we go for swimming, we tumala, we go for KFC, we tumala. Let's come away waka. Tujano kubalo na wano siwala, you know Even we have Robert wan kusibako tusibeka akaviri, you know, the tadamu what they want no siwala. It's not bad, you have to look good. Yes. Sibaka vidi odemu even I have obgoye bwange ndabatwenkana. Thank you. Okukole bumusiza wa. Kati obgoye bwange bwona bwe nalese lwakuba kati kanziweyo bazoze sagala zikuwanga ziddukala. Sikuzo mama. Tuleke Bisambi tebana kuyita. Mama bobo sobola okuza. Yogenda wala mama jibera oyogera. Yes, tulabe. I'm going to talk with Alan, Then tulabe obanga bajene wa picking early. Nsobola okufuna driver wange, no picking. You know what dali eno she has to feel like inti tali bafuna depression. Yes, kati goyinza was are you struggling, Na ye. No, wane mabega wa Shadia kubatebo. Na ye olaba, Na olaba na abaana embeera gye balimu tebagibeerangamu. Tebabera kao smile tebalina masanyalaze. You know everything is different, Kati gwe teweefaako wekka ne bana abaana bennyini. Togamba mugume, you know Africa fe batukuza bagamba guma fuluma We don't have that love unti kati ngono mwana ze omulaba muwala muto tumutwala asibaka viro bayagala zino dreads bazikole bulungi wadenge embeera weeri kubanga ene nyumba tegenda zimbibwa nti lunaku lumwe gwe no but they have to get their life. It's not their responsibility nti enyumba no bayina okusigaza obulamu bwabwe gwe musenyu Bana bawo bulamu obwabwe. Yes. Gwe ne tutakwala kasente kakalu. Olwo talina kyayagaza sente. Gwe tukuwe musenyu, seminti, zimba nyumba webake. Naye kati bano tebabimanyi kubanga ne gye babadde mu nyumba and they were comfortable my dear. Nnyo. Kati bambi nabo tuba tulina basaasira ngenda kugenda ntulabe tusobola bapikinga before I go. Bade ku KFC bye bamanyire wadde ng'embeera waliwo. Tugende kwa kamwesi wali Muje kwa ice cream. Mami tujja muleta ajja sigala mu buutu. Ekigendo kuyisa kweyo outing. Just kutunulya kuba walabo nga basanyuka naye gwe ng'omuntu toli mu nteekateeka. Njagala okitegeere bulungi toli muki? Mu nteekateeka. Anti tuyinza okutuuka n'agamba ate kati twagala kulya KFC. Kirenzoli ekinene weesaafiise mu nekikeeki. Mumpe kyalo Ivera gundi kino kyani. Kano kagira. Mbampe kazi. Bampa mama Shadia babagaze ngamanyi taze kumpa kazire. Bampa. Totandika bintu ebyakolima bisambi. Wamma bwate bwakolima mbwa balabanga bansana kazire, bampe kazire. Oyo sikumanyi.
bwolaye ku Mama Shadia otandise okutugira appetite erinnya. Tusooke tulabe ngambye kanzije tujja kola program ne Alan ddala nga nzizeeyo me I'll keep in touch ate kyemba nsuubizza mbanja kituukiriza nze nkujjukira ku mukutu ng'oyogera Mama Shadia soko omutikkulire bye bakolere genda bakuwe nze obono mami tugambye nga woobadde siteboni tetwagala ate tuleete bintu ntwe mama mulimu nekyokuleetebwa Harriet and this one nga woobadde nga wootalina masanyalaze nga tewamanyira okunywa akatunda akanyogoka fumba amazzi ogateeke ku baati ogagyeyo otabule kajuyisi gajja kuba ganyogoka teknologiya mupya newobya amazzi ku baati yes gaba ganyogoka tulina firiji kati kanene wamanyira okunywa katunda oleme kwenakuwaza nnyo bambi namwe abaliyo yabagamba ono si wange si waffe mukwano mwongerere ddala mbu wapangisiza ennyumba kwokolera video katugipange nawe gipangise Mama Shadia kati tuleseeyo ne ku yogati pane yogati tweyanse kati gana amata goli bebi omuto bambi yali amanyira okunywa amata tetwagala leto omulabe ng'asiiwuuse Mariam yalidde empanga mu kintu kino Maria yalidde empanga era Mama Shadia agambye Mariam muwa amata also these ones yogati and I think mwana kyali awa jeno banange daddy ani hati mbadde ngina kubita daddy bategere nti tuli waka daddy daddy wali daddy yangu Harriet mu bintu bino mama bane tweyanza nnyo mami tweyanze sweetheart kale bane God bless you too biwedde waliwo biwedde bana naye maama wazaala abaana abalungi obulala Harriet tumutwale bamusale naye bulungi akaviiri I'm going to talk with Alan abaana babeere nga kakati ekisembyeyo Mama Shadia n'akuwa emmotoka katonda tira lubabu naye banne Alan tuveeko ffe bannange nga naye omanyi nti buli muntu apangisa ennyumba bikola nno funa ennyumba yo n'opangisa abantu n'obagamba nazimba ndi stack naye obubaka buno nange nyongera okubuweereza bonna naddala abagambye nti netwekoza abala banfumye mbu nno ndi nabbijjo omuntu omubi era ente embi oba ente enzirugavu evamu amatameeru kale ku bubi bwange n'okupangisa kwange nti napangisa wano bampe ssente oba basobole okundabirira bajja kundabirira paka kuwulira bubi ennyumba bagirinde egenda kuggwa ate tubalage tile osagawo ate era bategeeze nti olina bawalaba abalungi kale gwoba oli obaze ndi mubi anti nange kyeŋŋambye nti entezugavu look at Harriet look at this Harriet look at this one osegeera ne Mariam yafunye edda ebibye n'agenda n'abula kakati mbadde nsaba abaana bano batwaleyo bino ebintu tulambuze ku mama Shadia ennyumba ekyo kikwata ku kyakunywa ne daddy ekyo mugakiwa na daddy daddy jona mwali tuli tuti bannange nga tufunye omuntu bannange tuli wano abali eyo mwenna we tuli wano eno ennyumba yaffe eyo material awo tandika mulambuze kuvaano kuba yetamanyi mulambuze plan yonna tuyinga bwe tuyingira mu nju katona nga tuyingidde eno ye garage twali tumanyi tujja okusulamu naye nga tetusobola kujyamu ate ng'ebintu kubanga baali bakulive ne balowooza byalwali ng'ali bulaaya naye wano wewano awaka waffe garage eno ebintu ebisinga byonna byayonooneseera nga bw'obira bakeesi ziziri zafudde enkuyege zitulumye nnyo zitufirimidde ddala firiji yiyo nkuyege ziri munda omwo akafiriji akatono endala bagitwala eri ennene abaali batubanja seminti yono jangu Mama Shadia yono abantu gwe baleese bannange bankuba kyeyo bannange kale mbadde mbasaba mu buwombeefu mukwate akasente akatono tuyambe abantu nga bano seminti yono gwe twakagulako
omulala twatandise omukozesa kuba kubye enkokote bakubye wansi gundi tugenda obibalage abantu tera nga bolaga abantu tandika mu ddiiro ababadde balaba eddiiro ababadde bali awusi nga mulimu ka dining byamaze ne bigwa wansi oyo wano we bati bufaananyi agonna madala naye gundi yewedde ala nentwagireseewo bakubye gundi bakubye akatimba konna kakawedde. Wow, this is really beautiful. Bannange abagambira tugiye kubya ku nyumba ebifaananyi tuli project etambula. Project etambulira ddala teyina buzibu. Ne wano ekisenge ky'abaana bulina ku kibalaga bedroom y'abaana yeno yagudde ku ttaka. Byonna n'ebintu nga bwe mubiraba. Waggulu kiri kitya? Katimba kaako we kali. Bakataddeko engalama kyekyo. Ne kino engalama yawedde gyejo emifaliso gyaffe abamanyi abali bazzeeko ewange nga nkyabeera ekira emifaliso omugimanyi gyegyo n'obutto bw'entebe byonna nabyebyo byaweddewo n'akatimba kati tugende mu maaso. Wow, ennyumba nkyagadde akatimba kabunye. Akatimba kabunye. Siringi egenda kukolebwa munnange. Alani bambi weebale nnyo. Bannange kyekyo. Weebale kulwana mami. This is lovely. Kokoto yibe bakatandika okuyiwako eri bamukanabyo paka. Mami kyekine ekisenge kyammwe. Ni master bedroom. Walking closet wali. Project etambula pika ya fujine bisumali. Kyekyo batandise waggulu waliwo n'akatimba abantu bannayiwawo naye bagenda kuyiwawo naye okusooka basoose kumala katimba era akatimba bwe twogerera ko kabulako akatikitiki katono nnyo okutuuka eri gyensula. So akatimba akatiko kamala akaliwo? Akatimba akaliwo kati kamala. So kati ki ekiddako? Ekiddako tutandika kukuba wansi. Waggulu tugenda kukuba enkokoto egira siiringi enkokoto ne sementi. Buno nga saabulekamu nabulekamu buno newabulekamu bwalimu ow'amasannyalaze okulaga nti amasannyalaze singa tuba tugafunye mu maaso eyo tuyinza. So kati bwe bamala okussaamu akatimba wonna ngalama kati kuyiwa nkokoto sementi wagenda okutandika okutambula ng'alinga mashini sementi musenyu awo tugenda okutandikira ddala. Awo olugiba we mu luggala. Olwolugi ekiresi ensiri zireke kutuluma. Wow. Sambi kyaggwayo. Kale awo ekintu tulaba project bwetambula njagala abantu gyozo balage ku siringi waggulu abantu balabe ssente yaabwe weeri mu kugenda yeyo. Project yene yatandikirwa abantu. Abantu bonna sanke mbogerako balage bulungi akatimba kakubiddwa. Bisambi abantu bakwagala. Amina. Abantu bakwagala. Naye atukomoka omugambo agutokomoke. Tujja musindikira ebbaluwa emuyita housewarming. Era twali twaga kusali ku housewarming ne mama senge ensanga nkomyewo twagala abeerewo ate era ng'ajja kubeera okumusabira bulamu abeerewo tumuyite engeri gye yagala tupangisa ennyumba ne tukolerako content ng'ate ennyumba giraba n'abaana abalaba maama abaana obasomba ddi buli lunaku ojja okolere content wontako weewano bannanga but it's really a good place. Omuntu yenenena bw'olaba nga munna afunye ekirungi mwagalize naawe ofune. Ffe tuzze tuzimbira Mukama. Katonda bw'oba omuzimbira ng'owa ekimu eky'ekkumi gye biggwera kati Katonda abaaka ababaka be ate baasinga. Naye ennyumba yo nnungi. Omulimu munene. Mu bisambi tasobola kubanga yina nnyini ennyumba eno. Oli yagaye musaala kubanga nina ennyumba eno. Anti abasinga bonna ebiseera ebisinga batera nnyo content ng'ebiseera ebisinga balina bw'aba ayiwa abatandika foundation n'alaga bw'aba akola kino n'alaga kati gwe tiwakikola kyobala kikyatwewuunyisa. Amiina kyekyo munnange. So tugende njagala omulage omulambuze poloti eno nga bwe njagala omulambuze Mama Shadia ave wano ng'oyine bamukubira essimu ng'ali Denmark. Mama Shadia ayogera kye yakola ki naye plani y'ennyumba nnungi bulala. Yigini ya omwami wange yakikola. Omwami engineer agenda kujja naye ayogere asome ennamba ye. Ffe tubeere eyo nga tunoonya abantu abakola emirimu. Ffe abazimbi batujja mu kuzimba. Batama babbi. Abantu b'e Bulaaya. Abantu babbi babba materials. Babba
babbe bitategereka kati fenna tweyiye muno tujjamu abantu nga 6 taata baana maama mwenna muno fenna muno kubanga wonna wayise tetukyalina kintu kyonna construction egenda mu maaso tugikola mwe tukyuka bukyusi bwetudda naye olaba kyewakoze amagezi ova butajja wano ennyumba yandimazewo emyaka 10 nga temugiyingidde ennyumba tolaba ezigama mu bufunze yatugoba katonda yatugoba nagala katugobe mu nnyumba ate tebabagoba babayambe era yagamba vaawo ojja kumwebaza nga ennyumba tugimaze ate era abeewo ajulire tewandize eno tewajjika bwe watyo naye ayina akalimu ke bisambi bambi kakola kati bino biki sagala madde sagala kibabuya era ne bano nakibakweka naye ekyamazima kati bimanga ddala kankwatiddwamu kalanga akalimo tufunirawo bakasitoma kakati okuva lina jjana olwokuba nali mbeera nga siina bulungi kyakulya mbadde nnondo obucupa toseka kakati obucupa buno mbukuŋŋaanya nengera ne ntwala ensawo ne tufunamu emmere kuba tusobola kugyamu ssente za data oba za kutambula kati mami ddamu buto bw'oyogera n'ennonda akacupa gamba ne tukeera ku makya ne tufuluma ne tukasanga oba nnawe enkubye esho olonda n'abaana abaana bo mbagamba kuno ku kyalo nti bwoba otambula funayo akacupa bwoba okasanze kakube mu nsawo naye nze bwe ngenda ku shows awo osangayo abalonda obucupa kati nange bwe mba ngenze n'omuntu wange nyinza omuga naawe tuveyo n'obucupa nga 50 kati mu nnyumba mbaddemu obucupa era benfunayo ensawo nga 2 nga zitwala empigi waliwo bwe bazipima nga bakuwamu ogumu ekitundu oba ebiri naye mami woweereza kiro y'obucupa bakuwa 2 n'omanya nti sukaali mu nju mwali kiro y'obucupa egula meka enzo abadde batunamulira wamu kakati bwe buno bisambi okuŋŋaanya kuba wamma nange nga tuvudde mu byolwali twajja wano ennyumba eno nga waliwo ekisenge kijjudde obucupa nga kumpi obucupa bubula kwenkana wano naye nga yasenguka nabwo ne mubuuza bisambi gwe yakajja eno obucupa buno bwaweze naŋŋamba alani bwe ndikunyumiza sitole y'obucupa obwo ojja tutegeera kati kukigambira wano mami weebale bambi okiraba kino kimaama bisambi atetenkanya bisambi n'omuwa omulimu gwa tooyi n'omugaba bw'ova ku stage awo comedy store waliwo wali tooyi y'okusolooza bisambi era mbadde nakawa covid yenene emyaka giringa 3 2 paka 2 ng'atandika badde ku toilet nga kwenkola ono omukazi ono omukyala nkubuulira ngenda tetenkanya naye kenafunangayo bisambi nkubuulire tolaba nti walinnya bisambi olaba nannyini ttaka eryo ne bwamugamba bisambi njagala ontemera ekiso ekyo okisule wansi nkuweeyo 15 ayisuya bisambi ajja kitema wotukira olondera akacupa bisambi yalonda buno obucupa ne tubusanga muno ne tumubuuza bisambi n'atugamba bambi nekiseka nekigamba alani nja banyumiza twali nono nagamba alani nja banyumiza story y'obucupa obwo naye musooke mugireke musooke kati lero lwakyogere nti ye yasomanga obucupa bwe era akyabusomba era wano bwojjano n'akacupa ng'obadde onywa mineral water nina akacupa kange ngenda kukakuwa ogenda okwetoloola oti nebuli bwe mwagenda mwasulasula ebicupaali emmotoka kulaba nga ebuliddeyo naye nga amabana tubutwale mu nnyumba n'ebisambi mukama bw'atali kujjukiranga ggwe ali kujjukirira mu baana bo naye era amujjukidde naye abantu bakwagadde tofaayo ku kikyogerwa abantu bo bakwagadde bakuba bintu siiringi ng'ate oyogera sobola kwogera obucupa mbadde nabutandika emyezi nga 3 era mbadde mbufunya nga buli ngenda ku show motoka ngenda kufuba okola nti nga buyingiramu bubeeramu n'emmotoka nno nandibadde nagitunda dda naye nga bakuwa ssente entono otunda kizibu singa nayo sigirina nayagala wasooka gisinga kugisinga nasinga nempaayo kaadi yayo kati bwe bagitwala wali wano bwe twakuba omulanga omukyala Jack Kizito n'agisasula ne bagyeziriza emmotoka osooka n'ogirekawo kubanga ate naye etaasaako era byebyo nkugambe ebyokutaasa biveeko nali ngitunda kubanga ate emmotoka sinkadde naye nga buli wengenda baga nti miliyoni 12 kyokka nga eri ku UBK ate nga buli omu alaba nga oli ku kizibu abaana ne balwana otonagamba mitotunda mmotoka nenjirekawo nesinga nagitunda konze kanonda obucupa buno obudde butuyambye nnyo butuliisizza nnyo buno bwemulaba
era oli ogenda kugamba nti senga nsaba kuntwalako agenda kwanga obucupa bujjudde ambuza obucupa obutwala koze mbadde nva omukola waliwo nannyini bo nga nze abantu sibabuulira era naye luli wambuuza mulenzi oga nti nina obucupa obusomba obutwala ne bemba ngenze Masaka kulumbe obucupa mbu wala nolina kyolaba wali ku luggi tunulawo ekyo wano wetuli ku Katonda tavaako ate nveeko ndagiro so kuvaako mukwano. Wow. So mbadde ndeese mama Shadia. Era mama Shadia ye kimuleese okuva Denmark. Kwe kulaba mbeera ki gy'olimu. Kubanga mama Shadia oluvannyuma lw'okulaba ebigambo ebingi ebadde ku social media n'angamba Alan mbadde nsaba sooka ontwale ndabe ba YouTube mumanyi okupanga ki emboozi n'agamba ne banne bankuba kyeyo bagambye tuukawo olabe gwe nkuba mu kyeyo munnaffe gwajjo tubuulya gobo otulimba gwana abaatuyiyeeyo era ekimuleese wano kulaba kulaba mama Shadia eri yetooyi ogirabye kati ndowooza wayeetaaga osooka ne tuba neggwa toyi tebasulamu toyi nete tetusulamu mama Shadia tugendamu ate awo tuzze bukyali waliwo kaveera nga bawe naye ogyamu mu luggi enjamu yekiikamu sambi ogyamu mu luggi bannange ether Nanteza Denmark guno omulimu tukwetaaga omuyimbi w'eggwanga maama jangu yimukiramu bwe buno bwe muyina okukola bano baserebu bannammwe ether Nanteza Denmark ayina omutima omulungi mumanyi she has a very good mukwano gwange nno tumanyiganye emyaka ndowooza giwere 15 she has a very good heart ether maama w'abaana jangu jangu oyimukiremu era ngenda kukubira we tuva wano so mbadde nkusaba tulambuzeeko mama Shadia tumulambuze nyumba ate embwa anyway lambuza mama Shadia kati tuyisizaawo era ku toyi kwennyini era wewe wali oluwanyi awo tuyisizaawo ne tukka wano mpola mpola misumari tegibafumita tukka wano mpola mpola ekyekinya tetwali tukolisangako okuzimba edda tukyaliwo netukoma wano muli ku kiroowa kino ekyo si kiroowa oyo jirikiti naye waliwo akayinja kati akayinja kabayita akapoloti bwe kali awo naye ennyumba nno y'amaanyi nno yali y'amaanyi si yali y'amaanyi ennyumba y'amaanyi ate yalazeewo amiina olulimi ndoza mbadde nkozeseza lukyabo ennyumba yo weeri ate nnungi bwakubuulira ennyumba eno batandika gizimba ddi otya n'okutya mwatandika mu mwaka gwa 10 tuli mu 2 mmeka 225 twatandika 217 217 oba eyabagobye mwebaze tebandizze abantu natukana gabeerega ku nnyumba ennene ate nga tebagisobola abalala bazimba ssomero naye nga ffe bwetuyiwe eri emisota gye giva bannange emisota kati naye mugenda giwona tugenda kugiwona edda siringi kegenda okugendako n'ebituli ebigenda kuzibwa singa tumala okuggalawo ne tukubaka akatimba ebiseera akasinze konna konna bakakubyemu naye nga bwe tuli n'eddagala twafuuyidde twaguzeeyo eddagala tetufuuye tusula tufuuye ebiwundo bya tebikyabasumbuwa tebikyasumbuwa kati ate tusulamu n'abazimbi basula wano kirungi ekyo kubanga babadde bava wala bava sayidi z'ennansana eyo kati bajja ne basulamu mubaliisa ki ffe tufumba kyetuliddeko kyetubawa muceere ebijanjaalo kawunga bwettu kyonna kyonna ekibaawo kati pulaani ye yawano eri ki bisambi kuba kati gano ge makaago pulaani ye eri ki ng'ennyumba eno webeewedde ennyumba eno webeewedde kulunda nkoko wano emanyi wali nkoko ye pulaani yo njagala nnunda enkoko obazaagwe mwezi gumu kitundu nga babutwala nga mbutwala empigi wali katale abalunda enkoko bangi nga mbutwala nga babutwala nga mpeerera abaana nga babutwala nga babutwala nga mpeerera abaana wow this is lovely very lovely
Banange walungi. I've liked the plan. The house is so beautiful. Bambi tumuyambe kubanga wetutamuyambe fa abagenda okuswala fa abeddala abalinnye wano abasamanga oli eyo ne wotuwa $10 ne wotuwa oba kyonna kyoyina n'ab'omutwalo n'ab'ettaano neweziba £5 muzire tomanyi okuyamba buli alani bw'oyamba mukama akuddiza tolaba nti tumuyambye naye era kati ajjako era enkyanga naye ayina bayambye era mu bulamu bwe naye ayina bayambye kubanga tosagamba nti tayina gwayambye ka this is time yaffe tumujje mweno depression bino bye tulabanga ebyokusaaga abantu bafa Alan pressure ezitta abantu ayina abaana ebyo byo bijja kuba byangu bwe tunabanga tumaze ne wansi tusulawo yiji musulamu tujja kuba tumaze mulimu katayo bulungi nnyo tutandikirawo mpola mpola. Amina. So Bisambi oyina kye wandyagadde okugamba sembera wano oyina kye wandyagadde okugamba abantu kubanga ebigambo byo wiiki eno biyitiŋŋanye ennyumba weekubizaako bifaananyi ne batugamba n'omusajja taliiyo omusajja mwali mu nnyumba tomulaba ne batugamba abaana obasomba busombi nembajja wa nga size basala gy'obajja era ky'otulaga si kyekyo nze kyenjagala okugamba abantu nsooka okwebaza abantu abanzikiririzaamu nti baneemwebale nnyo mwebalire ddala neŋŋamba abantu abatanzikiririzaamu aboogera ebigambo ebifaanana bitya nti ebyo ndi mugumu nja kubyeŋŋanga kubanga ne mukama waffe Yesu Kristo era naye yalinga akola ebyamagero ng'awonya naye ngeri y'abatakkiriza era abatakkiriza be bamu abaamuleetera abaamuteeka ku musaalaba be bamu abaamuyitisa omusaalaba ne bamukomerera ne bamutta naye bwe yali ali ku musaalaba yagambye ekigambo kimu n'akutamya omutwe n'afa yagamba nti kiwedde kati nze ebyannanzi lyaneti n'entaate byaggwa gwali eyo nga tonjagala oba ng'olowooza nti omwami tasobola taliwo mu nnyumba omwami wange mwali era yinginiya era mwali ye muntu atasobola kugamba nti adde mu kamera aba akola atya abaana bange beebo saayongedde kuba nanadde nga nti nina abaana 20 ne bendabirira wano wange abamanyiwo bamanyiwo gwe oyagala kujja kundaba gujangu ogwe bugwi kuba bukubi simu ogabe bugambi obako gwokubira so okubira ate alani ayinza ogante kankubiri naye wano we waka waffe wendi nendoza njeza nje kwene ebbaluwa yali engoba ndoza noyo gibatereyo abantu era ganti yali engoba banda linsula kukira abantu bonna basinga bammanyi tulaka tujja tumulaga endagaano oba kyaba omulaga erinnya nti liirino eri omwami n'omukyala bannange nze ngoberera nnyo taata wange mu Katonda Nabbi Samuel Kakande ebigambo biboogerera Kakande mu nsomero tebiriiyo naye waali asirika ate n'amaana awangula naye nange kyemmanyi nsuubira nti nja kuwangula mu linnya erya Yesu n'abaana baffe weebali naffe weetuli ate n'abantu kati mama Shadia nange mbadde simumanyi mwankubiddeko essimu nti mujja mama Shadia wa esimu yangu ogimanyi nogimanyi mpozi nga benagiba kubanga nagiba sijina sakobina naye tumpulidde bulizi mbadde ndya kamera awe manju ngezo kuyiye emmotoka yange ngezo okuweta nga mbalaba n'ensanyuka nnyo so bwoba oli eyo ng'owulira olinamu obuzibu bwobambi stress tozikuba bantu maliriza ebizibu byo naawe kola abamu bakola live nga bali mu mmotoka nawe kolako live ng'oli mu njuuyo nga wazimba kola live negwe n'obeera mu mmotoka n'obanga agamba nti nno otikka busa bwa gundi kola live abantu balage wooli bakolereko ku dining kati nze mbalaga wendi nembalaga mu toilet nembalaga nobalaga nti oliranye ensiko nebaga nti ninanye ensiko n'ekinnya kiikyo era toyina gibalaga olubereberye era yeeyo naye kakati kyekyo sijja kusobola kudda mu bantu abatuvuma omuntu omuvuma era n'omala n'omuvaako amina kale mama Shadia mbali njagala okulagako njagala nkulage kyobulaba nze project ya Bisambi eno njiri wakati njagala nkulage buli kintu kye twayogera ku live banno nga batuwa ab'Ebulaaya tugende nkulaga omusenyu seminti mukulaze njagala nkulage omusenyu n'amayinja kubanga nze nkimanyi what they will do abantu abali ku social media abantu abali Ebulaaya buli lwe balaba ekintu social media bakitwala nti kyaki nti kyaddala era oli bwayogera ekintu nga bagamba ekitegeeza Bisambi yatufera njagala nkulage nti buli kyemwamuwa ku live eyo gye twaliko ekiro ekintu ekyo kyakolebwa guno gwaliwo n'amayinja gaaliwo gana amayinja go gaaliwo guno gwe musenyu gwe twasoloza ku live ekiro guno gwe musenyu
bakyaleeta ono omulala yerwere bakyaleeta omulala n'amayinja bakyaleeta amalala amayinja geego era okutandika ndowooza ne ku Friday tugenda kutandika okuyiwa amayinja kubanga enkokote olwegenda kusumulula kati ne guno omusenyu nagwo weeguli guno bagwe gw'olukalo obirabye ne seminti ebintu byonna mbirabye seminti twadde twagala yenna kumpi asinga obungi tumuleete naye nga batugamba bw'abeera ayonooneka bw'ayonooneka seminti mujja kuba munona bunoni bwaliwe awe agira akukula akukula something anyogoga nakwata enyogoga nnyo kati batugati oli naatuwa amagezi akanedde temumukola temukikola bwe mutyo mumusooke mukakkane gwe mumala bwe mulaba nga ggwawo nga muleeta nga olwo muli siriasi kuba twadde waggulu kuki ku katimba kale so njagadde nkulaga ebintu bino because njagala banno oli bwakubira nagamba mama Shadi ya kituufu watuuseyo nti natuuseyo kyewalabye kyekituufu gyekiri nti gyekiri walabye kituufu twasasula seminti wamulabyeko nti ye n'emiti gyonna mu nnyumba mwegi twagula emiti gyonna nya gyaweddeyo ezo gye bakubisiza waggulu obutimba emisumaali byonna naye nze kati kyendabye tukyetaaga seminti mungi awo tonnabatandika kumulya bwe tutandika plasta atwala seminti kubanga batabula konko ennyumba eno bwemala ogiyiwa wansi nga bwe mugambye amayinja enkokoto tudde plasta oddamu okukola step endala yonna plasta amala kuggwa then abatayiro nga mujja ab'endabirwamu nga mujja kati right now kati ono seminti nemanya omusonyi n'enkokoto tugenda kusooka kukuba waggulu bwe bakuba waggulu bwe bakuba wansi yes awo seminti wagenda ogendera omungi tegedde oyo ye mukyala yali akuuma wano emyaka gyonna okuva mu 2011 2011 kati eno ennyumba emaze emyaka emikanga esitopinze wano 17 kati gwe kyobamanya bagitandika 2017 si myaka 9 kati buli mwaka myaka 10 eyabagobye bannage yeetaaga oggulirayo ku KFC kubanga buli badde bafunayo nga bajja bassaako bafunayo akakadde nga jja babongerako so bajja bagizimba mu phases omuddo ezo embuzi ezo zikulidde muno mu nnyumba omusinga naboga nti ogwe bugu osanga ziri omwo nga ze ziri omuddo n'enkondo zaazo zibaddemu emyaka mingi omulimu mulungi bannange weebale Amina namwe abaagala okugula empigi nze ndaba eno bisambi gyali walungi si so far jangu nga tebannagira omanyi mbadde mmanyi wala naye but it's not so far ate bw'onooddayo kumpi nnyo ojja ogenda mangu ku kkubo kubanga wano wonna batundawo nannyini wano atundawo kiraba ogulako poloti ye eno n'obeera eno n'esirika kati eno batunda meka 50 by 100 simanyi ngenda kubuuza njagala kubuuza mwami ono naye tebaseera okusinziira ekibuga bwe kiri kuba ffe twagulawo miliyoni ezi naye wama baagulawo dda myaka gyadda myaka 2011 mama kimama nga kiri mu kuzimba bannanga okuzimba kuli expensive very very expensive nze Kalumbwe nazimbidde Shadia n'enterezaako butereeza nga nakugambye budget okusiga obusizi kalangi bwe kati Mitu expensive. Era singa tabadde mwami nti saidi ye yakola nti tumusasula nga twalese bulesi bantu. Naye yakola ali bize nnyo tasasulwa kubanga advantage joyina nti omwami wo muzimbi. Kubawo nnyo Alan n'abatuwa emirimu gy'okuzimba nabo bagireete. Banne mutuwe emirimu omwami wange azimba bulungi nga be mulabye plan bwe. Yes wa kamera. Si wa kamera jona si wa kamera naye gwe bwona ddayo ogenda mubuuzaako. Bonaddayo okitege nti walabye ku mwami wa bisambi njagala mulabeko kubanga twagala okumulaba omusajja w'amaanyi alabika bulungi ali masicula akusitula teli muzajja ate eddagala nga bw'alituwa naye bw'alimuwa kubanga nze bisambi yaŋŋambala nina okukulunga n'oba ng'oli masicula nina ayagala eddagala mmale mukubire n'omukubira mwonge ŋŋenda mukubira wali eri so bannange tweyanzeege bane twongere okwenywereza ku Mukama nze ndi munywevu aboogera abanvumye ne muvuma abaana bange
ebyo fire mulinye lya Yesu tuli basanyufu kubanga otwongera mileage otwongera mileage bannange sina kyenyiza kwogera kale nga tumaliriza munzikirize tuwunzike tuwunzike mugende mubuuze ku mwami omwami nyina okumubuuzaako omwami omulungi omwami wa bisambi bitereka omukyalo oyo ye best friend wange andabiridde nnyo atuwadde emmere oyo gwolaba oba oliawo ekijanjawe n'aleeta oba oliawo n'aleeta mami gwasinga oye maama Rama yaani oyo maama Rama jangu obuuze ku bantu bannange oyo era ye mukyala anjoleza ku ngoye naga nti soka okakkane n'aleeta ekijanjalo Nawuleta ekijanjalo bane n'aleeta wabulya okkedo n'aleeta kubanga kuno ko baludde ono omusanzeeko ku kyalo musanzeeko ya oyo amaze okukuna ebbanga nga tetujja mami osaana haaga wala iweba nange ezirugala ku kino kye wakoze bane mwebale senga mufaako bambi senga tuli mu mukulwanira baŋŋambye mbwene ennyumba bisambi yeekubizaako ebifaananyi watandika mulamu mwaka ki ennyumba senga nze ndudde emyaka nga mulaba nga gyali ennyumba ye nga bwayi emyaka giringa ndowooza kwetaano ndowooza bwe wati ngajja naye nga teggwa bwajja bwagirako kagizeeko ayongerako bwongezi bwe kagaana paka ndoza yawulemera n'agamba ndoza kange nennyingira ennyumba yange nga tennaggwa bagoba mugobe ndowooza waliwo yatugambye n'atugamba ennyumba eno bisambi yeekubizaako bwekubiza bifaananyi siyiye mbu nyumba ye bambi bw'abaludde ku kyalo mutubuulire nyumba yiye era omwami we yabadde ajja akwatako bafuna akadeno za najja nteekako buloka gyataddeko kubanga omwami yabadde azimba naye nga byampolampola webityo ndowooza butabawo ssente ndowooza nga ajja n'ateekako kataddeko omusajja wattu n'azimbayo kazimbye ate nagenda n'atetenkanya ne bigaana bwe bityo paka emyaka giwadde giweze 5 ng'ennyumba eyo nze njiraba kakati nze mbuuliza bantu bange bali Bulaaya kuno security eryetya omuntu bw'agulako ettaka mwabaluddeko security ya kuno simbi sikubisirabako babbi sirabako kiki goli myaka emeka gyowangalidde kuno gyepangalidde kuno emyaka giringa 9 banga nze waffe mpambire ekyalo so security yakuno eryetya nungi simbi sijaga nti omubbi ajja kubanga n'olugoye lusula kuwaya tewali alubba naye nga bwetu tetubeerako akabeeyi k'ettaka kali katya akabeeyi kali waggulu abagula kali waggulu mwagula dda ffe tuludde nga 5 ku 10 ende ku mmeka 5 ku 10 esokufuna obukadde ngoba 15 si wabi kyapa kisinziira waliwo abayinza okugula ekyapa mulimu abagula nga tebaguze kyapa nga baguze poloti butono nga sikuze ku agenti nga nguze ku muntu nannyini ettaka nakuguza naye ngera liri mu bbeeyi kati ettaka liri nnyo maama Rama wano mwali mutebi tatunda mwali mutebi yali atundawo naye nga atundawo miliyoni oba 25 oba aho ubunene ki okuva ku kikajjo wali 10 ku 10 walingera ye baalimya akantu akobukalaba nika nakasigadde mu kasooli naye nga atunda miliyoni oba zaali 3 baana gaye kagaliana bwe nawulira naye nga abagasinga baali bagala 25 ndoza ne balima ali ne balimira wali bakadda balimira okay kale mwe bale kuwangalira bale kufa kusengo oyo mukazi watu yaje nennaku ye ngolaba nennaku muluma naye fena tulibale kunaye nga olaba naye oyina abaana abayina baba n'omunaku n'agamba nti naawe oli munaku abaana baliwa Nasuna Matiya bujje Matiya bannangaze n'omwana mugalanda oli ebbebi w'omugala naye era akyagala yangambye ali lubuto sengo obadde oti ani oyangambye ali lubuto baami azaale dine ettaka ddene n'ebibala weebiri bali effene jangu Nasuuna yaliwa Nasuuna jangu omumbejja Nasuuna beera wano Nasuuna Matiya ajja kukwatira amiina muli bulungi bebi oyani ate olaba abayomba destruction focus kale keto yogo focus bane mweyanze tegeeza tweyanze kale omusenyu tuze tufunga ngoma kuba wakayimba bebo nno yoyo mukyala bambi atubeeredde atuwadde emmere oyo kedo feya oba yategeera atya maama Rama nti nina ennaku
oyo oba oli awo nga n'akamera akayidde bane senga nga muli mu nju nnyo tufe tetufuluma oyo akimanyi oyo kanga aleesa akamera aka ne weebale kulunda ku bubuzi mpuliranga n'olutiko abantu balaja ku mbuzi era yanguzizzaako akabuzi eno embuzi egula sente nga meka kisinziira kati ero oyinza ogifunamu 35 enzirugavu 25 kati akato osobola okafuna ku 15 ako ke tujja okulya naye kanaaba kakuze kajja kuba mama tujja kulya endala tulina okusala embuzi nenda kuleeta omwoki tugenda mujja South Korea nokitegeera omwoki agenda okwokya tumujja South kale omwoki agenda okwokya nga tuyingira ennyumba tugenda mujja South Korea nokitegeera ate ngenda kuyita Sula Motors mukwano gwange Sula Motors ye nja muyita mugambe Sula tugende tulye ki gwe yagala okuleeta Sula Motors ajje tewategedde byabaddewo tewategedde waliwo eyagambye mbu namunoonya ne mugamba nti njagala ompasiza omwana wange nti ntwale wa Sula Motors atwale Bushira tonna bitegeera gwe kyoyogerawo ate Bushira wamuwanze anti kakati kyekyo tewamumpa mami tunula eno mami nze njagala okuwulira ekintu kimu ebyo nabyogere temubaddeemu mayinja temubaddeemu musenyu tetwagala mbeera oyina sigala ku mulamwa pevaazi mulamwa gwe songa mbeera manyi bagamba bali oba mukazi wani eyatunula emabega n'afuuka empaji y'omunnyo wali waluti olaba mukyala bisirikirwa bwe mba ntunula bwenti nga nziruka bwe ntunula bwenti emabega then ovudde ku mulamwa maliriza ennyumba yo otandike kikonde ku kikondo naye kati essaawa eno fokasi yonna omanye ekivumo ky'ovuma omuntu seminti mutayimbwa ndabirwamu byo byenjagala okuwuliramu this time kubanga gwe vibe gy'otuwa gye tugendera kuba yagala ya lutalo era comment section ejja kuvuma abantu kusongedde kati kyekyo negwe pata egenda kubeera wano nnyo tugenda kweyagalira wano nkiwulira naye olwo olunaku tokaaba kubanga Success Motors agenda kubaawo oyo Success Motors gwe wewegerako oyo bane Success Motors nanko Sula agenda kubaawo Success Motors abika bintu bino tannabiraba obona omutaginga nanko kasozi ngenda kwogera nabo be bantu abantu ale Dubai n'enninya ku nnyonyi niti bannaba kulabika mu yasizo tebannaba kumanya batuuseeko obubaka era bati Success Motors bannange basebo era mu kimanyi ono ayina emmotoka ezisinga ez'ebbeeyi e Kampala ezisinga ez'ebbeeyi emmotoka ennungi era eno mwe najijja era oyo kojja wange bane Success Motors Mami Florence Nasali Success kojja Yasini Isaac bane temunnamanya nti ebizibu byantuukako ndi mu kyalo muludde okunda bane kuki ennakawa muludde okunda bakubondi ate nga mumanyi nayitangawo nga nina nswanje bannange namwe nsabayo mungulireyo ku mitayimbwa mungulireyo ku seminti n'omusenyu amin kale so embeera bweto bweyimiridde embeera bwekyo bwekyatambula okulaba ng'ate oba oliawo ekintu tukikuba oluku mu mutwe fene waali bulungi nnyo naye buli lwe tujja kuba kwetoddeko enkota agambye waliwo ekyengedde simanyi agenda kitujjirayo Sharif Taba ebeinene mama nakitende soko ofune fene weekiri oyo ye mama nakitende bamuyita Sharif Taban ebeinene ebeinene oyo naye omuti anagulinnya oyo be baalinya emiti gy'emutungo gyonna ne gikala mulaba olaba agugiddemu engatto okulinya omuti akimanyi nnyo so twagala okusibula abalabi baffe tetujja bakiza kulanga tujja ffene bane mama Shadia bw'osangako n'ali agadde mama Shadia ali ffene ali fresh kati mpya njagala kuyingira nnyumba bane mulye crisps mulye ku yogurt amataga bawadde omwana agenda kusooka mulimu biscuits mwezi mukwa buli obumondo obusaisa babita crisps ebyo nena bituuse crisps
Yes. Mulimu ne chocolate wansi. Daddy awomera nnyo. naye ate n'ekirala kyatakoze tulina ba followers ab'oluzungu kigambo tokikubye mu luzungu Jangu wano bannange mbadde neerabidde oluzungu mama Shadia yabasooka soka webaza abantu mu luzungu my followers my followers please first wait my followers my clients please, I kindly thank you for what you've done for me. Thank you for buying cement and whatever, as you see. What is whatever? We are what? Okay, thank you for buying it. Thank you for everything listening. Thank you for listening for my cries, because when I cried, you really supported. Thank you for your support. And what I'm saying, please, we still need support. We still need some things. We still need cement. Money we don't want, but we want this whatever cement. The materials, so that we finish up the house. And I thank you so much, everyone. Those who are out abroad. Please, like Mommy from Denmark. Thank you so much. Thank you. And I always pray for you. May God bless you abundantly. Nange kambagambe abave Denmark. Either Nantes, come on. Vi mangla peng, we've got a peng. Den her hun view for din help. Dus ska give us peng, vi mangla peng, we've got to have me a peng. Huna malkela di. Mugambe nti oliwa ulire nako ine nako yo either Nantes twagala chimu senti. Agenda zirete. Emikwano gyange nanga abali e France. Tubatabukidde leero. Gloria, Rodini, Shatwa. Mwena mufuneke mukwata mujje tugire bisambi. Bannange embeera yeeyo. Otherwise sagala kusuka kwa nonako olwairo bannange. Byonna mbibalaze. Mama Shadia ayina kye yeeyamye. Nakyo mujja kiraba. Akola nnyo n'okulaga. Kyonna kye nebyaleese bannange kale kiki ekyo. Is that one fene? Just bring that. Tofayo wadde kibisi. Musibe bulungi mweraba.